Count 1, criminal trespass, contrary to section 302, clause A of the Penal Code Act. It is alleged that Junama Siko Jackson on the 9th day of June 2021 at Mbeya Island, Unge sub-county in Mukono district, entered into the land compliance on block 494, plot 9, Mbeya Chapwe, in possession of Wanyama map with intent to intimidate or annoy the said Wanyama map. No, it's not true. Count 2, malicious damage to property, contrary to section 335, clause 1 of the Penal Code Act. It is alleged that Junama Siko Jackson on the 9th day of June in the year 2021 at Mbeya Island, Unge sub-county in Mukono district, willfully and unlawfully damaged nanyiriyo bamuyita Major Mark Wanyama yaligula ku omusajja gwe bayita Francis Tyaba mu butuufu bwayo n'aligula n'amuwa ssente yakula n'endagaano ekitolo kiri ekatosi jono tulina Masiko Jackson nataka kulisalimbirako n'adimulishinga n'amenya ebyaliwo mayumba ga Mark Wanyama complainant kwe kuwaba emisango gino egiriwo agali wagiwaaba fayiro ne zigulwawo naye ne wabeerawo complaint erogingibwa ewa DPP fayiro ne bagiyita fayiro bagiyita DP n'agamba her lordship Francis Abodo Hasof n'agamba gino obujulizi obuliko bumala okutwayinga gino emisango era fayiro ne bagikumyawo batwayinga emisango era omuvunaanyizibwa omuwaabirwa bamukutte eggulo era yasuze ekibuli ku CID headquarters bamuleseera mu kooti eyo background y'emisango nti oli yagula ettaka onasigala ng'asalimbirako n'amenya ebintu ebyaliko byonna ebya Major Mark Wanyama. Ettaka eryogerwako bugazi ki era lisangibwawo? N'afuna bondi okuva ku poliisi naye n'asigala ng'agijampinga ate eggulo bazeemu ne bamukwata ekibuli nasoya ekibuli ku CID headquarters era okumuleeta leero mu kkooti okusomesa emisango. Kituufu nti waliwo civil case mu High Court etannaba kutawululwa ku ani nannyini ttaka eryo? Wanyama
si kituufu kubanga Jackson tagenda yeeyo ku kizinga oba bayonoona simanyi ba fence removing boundaries. Jackson tatera nnyo okugenda, so ogwo musango nagwo si mutuufu era nagwo tusuubira nti gujja kugwa. Tulabye ng'ava ekibuli kati tuli confused kubanga tugamba nti avudde waka ku mpingu. Ebyo sibimanyi, nze mbadde wano mu kooti nansangawo ekyo sikimanyi. Amanya? Yes, my name is Stephen Kiriatunga. I'm an advocate, and for this case, working for Mr. Jackson Kinyamasiko. Mr. Jackson Kinyamasiko purchased land from a lady called Talia. Can we begin? Let's begin. Afresh, eh? Kati ku nsonga eno ekwatagana n'ettaka ery'Embeya, Kazinga Mbeya, Mwami Jackson Kinyamasiko ye yaligula ku mukyala gwe bayita Joyce Lutaaya. Joyce Lutaaya yalina power of attorney ng'atunda ttaka ng'alitundira omusajja gwe bayita Francis Tyaba Tebucha. Tyaba abeera America, tali wano mu Uganda, kyava ayitira mu Joyce Lutaaya okumutundira ettaka eryo. So baatuukirira Mwami Jackson ne bakanya ebbeeyi y'ettaka eryo nga ziri miliyoni 10 buli yiika. Jackson n'agulawo yiika 7. N'asasula Joyce Lutaaya kuyitira mu banka, zonna n'azisasula miliyoni 7. Kyokka ekyewuunyisa, Joyce Lutaaya y'omu agenze n'atunda ettaka mpulira mbu yatunda ettaka Mwami Mark Wanyama, kyokka nga Jackson yali yaligula. Kati mu mateeka g'ettaka asoose kugula y'abeera nannyini ttaka. Owoguza omulundi gwokubiri kati tobeera nannyini ttaka. Ate kati kyewuunyisa okulaba nti Jackson nannyini ttaka eyaligula n'afuna ne court order emukuumira mpaka omusango mu kooti mu high court bwe guligwa. Ono gundi Mark Wanyama, Major Mark Wanyama, omujansi wa UPDF, akozesa nnyo effujjo eriyitiridde n'akozesa eryanyi eriteetaagisa okuggya Mwami Jackson ku ttaka lye Embeya. N'akozesa force n'amuggyako, ate n'ayagala ate n'amuteekako emisango gino gitali makulu gya trespass, criminal trespass. Gye tusuubira nti mu maaso awo guno musango gwa criminal trespass tegujja genda mu maaso, gujja kugwa kubanga nannyini ttaka tanategeerekeka, kooti tenasalawo kumanya nti ani nannyini ttaka. So kati ekyandibadde kirungi kwe kulinda high court ye Mukono kusalawo musango ne gugwa negamba ettaka lyono oba lyono, si kugamba Mwami Wanyama okweyita nannyini ttaka ate n'akozesa poliisi, ofiisi ya DPP ne ofiisi endala za gavumenti okugezako okutataganya emirembe gya Mwami Jackson. So n'olwekyo nze nkubiriza Mwami Wanyama alinde kooti ya high court judgment efulume, kooti bweriba emuwadde ettaka alyoke afayiringa emisango gya trespass. Naye bwe batenamuwa ttaka bwe naaliwa Jackson, kitegeeza kooti ejja kuba kizudde nti Jackson ye nannyini ttaka. Byebyo bye nsobola kubanyonnyola ku nsonga eyo.